facilitated neutrally. I mean, this is would take some humility and nayogedde ebintu bingi kubanga ye si musibe g'abalala, ye musibe mu busibe. Abalala basibe balina olukusa okutambula okugenda wamu ne basaba, oluusi baba bazanya n'omupiira, naye ye takkirizibwa. Bamusibidde ate mu kaprison akatono munda ya prison enene yekomera. Balimu abantu nga 15 abalala, ate abo bamazeemu emyaka kumpi 10. Babaleeta ne babasuula awo ne babaga nti bo ba ADF, naye bo bagamba nti si ba ADF. Bamazeemu emyaka 10 tebawozanga, babeerabira ne babasuula. Naye oluusi babagamba nti bwe musaba okusonyiwa ne mugamba nti muli ba ADF, tujja kubatta. Awo naye bambi bagamba nti si ba ADF, naye bali wamu mu kasenge. Ye alina akasenge akatono ennyo, mulimu akamooli naye kali waggulu ngaawo okumpi n'ettaala eyo. Oteekwa okulinnya okutuuka ku kamooli ako, toyinza na kulinnya ku kitanda so light teyingira bulungi. Ate bw'afuluma waliwo akasenge akatono kenkana nga wano mwe bayinza mwe bafumbira, mwe mwayimirira, awo wokka wasobola okutambula. Ate si budde bwonna, sementi, tewali ntebe, tewali kintu kyonna. Eyo embeera. Kaakati ambuulidde nti simanyi bwe bayita bedbugs mu Luganda, ebiku byamukubye bimuluma. Awo waali omusajja omukulu w'emyaka 69 abducted, gwe baawambira Kenya. Okuva olwo buli tteeka lyonna erimukwatako balimenya okutuusa kati. Yandibadde wano, yandibadde afunye bail. Si judge nti asazewo takuwa, it's a right. Oba omaze emyezi egyo gyonna nga towoze, tebakuleese mu kooti kuwoza omusango, you have a right to bail. Naye bamubuzaabuza so ebimukwatako byonna byakumenya mateeka. Ate ensonga tugimanyi, ensonga eri political. Teyabba ssente za muntu, tebamubanja, tali corrupt, tatanga muntu, naye ali mukomera ku nsonga za politics. So nsaba President Museveni ne gavumenti ye ndeka okubonyaabonya omuntu, musajja mukulu, ndeka okuwakanya bbeera, afune bbeeru ye ajje wano. Oba mulina omusango ajja guwoza, tajja kudduka, taddukangako, abeera wano, bamuwe bbeeru. Ate n'ebyo by'emisango babiveemu, bateekeko n'akalulu akalina ak'amazima, eggwanga ligende mu maaso, abaana bafune emirimu. Nze kisinga okunnuma baana baffe. Abaana mu Luganda sikimanyi 83% y'abaana baffe abaasoma balina diguri, tebalina mirimu. Tewali alowooza kiki ekyokukola okulaba nti abaana baffe. Ate ebyokukola bingi, ate n'amawanga balaba bagezaako okufunira abaana ebyokukola ng'ebyo ebya digital economy,
ng'ebyo ebya green economy ng'ebyo ebyobulimi ebiri smart ebitookya butonde bwansi, ebyo byonna biri mu ssente. Waliwo ne kye tuyita care economy kwegamba kati mu ggwanga lyaffe abantu beeyongedde okukula, tebafa ng'edda. Kaakati buli omu alina jjajja we. Abantu bangi balina bajjajja b'emyaka 80 90, ate nga bali wano bakola emirimu, tebalina wakubalabirira waka. Balina obwana obuto ate bakola mu katale, tebalina wakubalabirira. Kaakati egyo emirimu egy'okulabirira abantu abakadde, abalema, abaana, mulimu ssente. Nabyo bw'oyamba abaana okubitegeka obulungi n'obayamba okuteekamu ssente, bakola emirimu mingi eyo kulabirira abantu. Kubanga kati buli omu yenna yeetaaga omukozi amuyamba asobole naye okukola. Ebyo nabyo gyebiri nga bwe mbabuulira ebyaddi. Waliwo ne bye bayita business process outsourcing, BPO. Ebyo byo mu ssente nnyingi. Bw'olaba zino ensi engaga, emirimu mingi bagireeta waffe kubanga ffe obusente abo bwe tukwata bw'emisaala butono okusinga abantu baabwe. So osanga kati nga amalwaliro, amasomero, hoteeri, byonna ebikwata ku accounts, ebikwata ku ebikolebwa mu ma-office okulabirira bizinesi, babiwa abantu baffe. Abantu olaba nti kati bw'okuba essimu ng'okubira banka yo eya international, marketing, human resource, accounts, payroll, ebyo byonna babikolera mu mawanga amalala. Kaakati nga hoteeri ekola ebitabo, eyingiza abantu mu lunaku lwonna, naye emirimu gy'okubala ssente bagisindika mu ggwanga eddala. Results zijja ku makya awo nga bakola emirimu. Aba-Uganda kakati olaba nti ebyo byonna byandibadde bituyamba, naye tuli locked mu political conflict. Tuli locked, tetulowooza ku nsonga z'abantu. Ate n'abakola mu gavumenti beeyongera okubba kubanga tebalaba eggwanga gye liraga. Okubba kweyongedde kubanga eyo political conflict ereetera abantu okunoonya ssente mu ngeri yonna. Si ebyo byonna tulina okulaba eno problem ya politics tugiteekereko solution, tulyoke tukole ku nsonga z'abaana baffe. Ebyo byenjogeddeko. Ensonga ya AIDS. Weebali. Ku nsonga ya siriimu, obulwadde bwa siriimu, twafuna ekizibu ekinene kubanga mawanga gaffe okusinga nnyo wano mu Africa, obulwadde buno buli nnyo mu Africa. Twali tuyambibwa amawanga amagagga okusinga nnyo United States government. President omupya n'ajjawo ssente ze ng'atatuwadde warning. Kati amawanga gaffe ne gesanga nga gayina obuzibu bw'okusasula emisaala gy'abakozi abakola ku bya siriimu, abasawo, banaasi, ba community workers, counselors, abakola mu za laabu, abakwata data, byonna ne bikendeera. Ba staff ne babajjako, clinics ne bazigala. Naye ekimpa amaanyi bwe mba anti ffe tukulembera okulwanyisa luno olutalo mu nsi yonna. Naye bwe mba ndaba nti amawanga gaffe gagezezaako nnyo, ate naffe Uganda era nsiima gavumenti awo kubanga
bwe basala ssente paalamenti neeyogera ekiteeso n'ekitwala wa pulezidenti ne basalawo okwongeramu ku ssente okulaba nti abantu baffe bafuna eddagala lyabwe. Kino kikulu nnyo okulaba nti abantu babatesitinga ate baba basanga nga balina obulwadde ne babateeka ku ddagala. Naye waliwo n'eddagala erya prevention, waliwo baleese eddagala eripya. Kikulu nti gavumenti eyongeramu ssente erabe nti abaana baffe abatalina buno obulwadde tebabufuna, bafuna kubanga waliwo abali ku risiki nnyo okusinga nga obwo obwana obuwala obutuusa emyaka ne butandika okukolagana n'abalenzi n'abasajja buteera okufuna siriimu kubanga tebumanyi engeri gy'okweprotectinga, ate n'abalenzi n'abasajja tebakozesa kondomu. Kakati awo okufuna eddagala eribaprotectinga kikulu nnyo. Era olwaleero ku rediyo mwawulirewo amakulu nti waliwo eddagala eripya amawanga gaffe galigule gawa abaana baffe. Era nkyayogerera ekyo ekitongole kikendeze ku miwendo naffe tuwa abantu abaana baffe baleme okufuna n'obulwadde kubanga bw'obufuna tebuwona, olina okubeera ku ddagala tuusa bw'olifa. Kale ebyo byebikulu eyeteeka libi nnyo nnyo kubanga eryeteeka ekyasalwawo Supreme Court. Ate Supreme Court yerina power ey'okusalawo ku nsonga za constitution. Kale abantu bateekayo ekibuuzo nti omuntu civilian yandibadde agenda mu kooti ey'amagye, kooti eya Supreme n'egamba nti no, owa bulijjo agenda mu kooti ez'abantu aba bulijjo. Paalamenti nga bwe mubamanyi babawa ssente, nawulira nti babawa kiro gemazima bafuna ssente. Lwaki ofuna ssente kiro? Nti babawa cash. Ssente za gavumenti tebaziwa cash, bakuwa cheeki osayininga, bwezityo bwe zigenda accountability ku ssente z'abantu kubanga ssente z'abantu za misolo gy'abantu. Naye bakwata ssente ne bakyusa ekooti kyazasalawo okwo kuwamba buwambi nabwo simanyi Oluganda lulina emyawo. Nagambye kakati kankiteeke mu Luganda mu ddiini yaffe, mu ddiini yaffe ey'ekikatoliki tugamba nti eno saakiruleego bwe bagiyita, kwegamba eyo nsobi esingayo, nsobi esingayo kubanga osazeewo kumenya constitution ng'oyise mu ekitongole ekya president kisasudde ba paalamenti bakyuse ekisaliddwamu kooti. Simanyi bwe nnyinza okukibabuulira, naye kibi nnyo 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 era kitutadde mu mbeera empya ey'okumenya constitution ng'emenyeddwa abo abandibadde nga batukulembera okugikolerako. Kankirekaawo, kibi nnyo, ndowooza kijja ate ntya nnyo ku baana abato abaasibwa. Eriyo abaana bangi kusinga nnyo bano abagenda mu
demonstrations mu campaigns bangi babasiba babatwala ne babasuula mu kooti y'amagye ne bali eyo mu kkomera myaka 6-7. abo abaana kakati tebajja kuvaayo, tubadde tumanyi tugenda kubajjayo emisango gyabwe gijja kudda mu kooti ey'abantu aba bulijjo babatte, naye kakati bajja kubeerayo. kooti ey'amagye tetuula, bwe baba baagala batuula, bwe baba batatudde nga bwe mbabuulira eri abantu abamazeeyo emyaka 10 tewali wogenda so ntya nnyo ku baana abo era nsaasira bamaama baabwe ne bakitaabwe banga kati etteeka lisazeewo nti babeereyo, amagye ge gajja okusalawo baana baffe, baana ba sibiliyani. So kibi nnyo tujja kukikyusa, naye abantu bagamba nti ebintu bikyuka temutya. Tujja kugezaako mu ngeri eri peaceful, tugezeeko okulaba nti tuzaawo enkola ey'amateeka, tudde ku nkola ey'amateeka, abaana baffe babeeyi, tujja kukituukako. kale era tukyali mu Luganda, si kufuna solution problems za Uganda zonna. Dialogue yandibadde ya kutusumulula mweno njiyita political stalemate. Tujja mu mweno tuli mu cycle ya violence, bad elections, disrupted economy, no jobs, worsening rule of okugisumulula twetaaga okufokasinga ku ekyo ekizibu ekya politics, management of our politics, management of our elections. Era ndowooza singa tufuna dialogue ey'ensonga nkulu ey'okutunulamu, tukole tutya okulaba nti tunoonya abakulembeze baffe mu ngeri entuufu ey'amazima etaliimu okutulugunya abantu. Tunajjamu tutya ab'amagye ne security bave mu bululu kuba be basinga okuleeta ebyo bya violence. Tukole tutya okulaba nti abantu tebateekamu ssente kugula abantu kubanga nakyo kitabula obululu. Tukole tutya okulaba nti abantu tebatiisatiisibwa. Ebyo byebikulu okutunulamu, tudde mu mateeka tulabe nti obululu bugenda bulungi. Eyo dialogue yandibaddewo. Ate mu dialogue ng'eyo weetaaga okubeerawo nga referee, kubanga bu side ziri katugambe bbiri, opposition ne government, tebasobola okwogera nga tebalina referee. Era abakulembeze abali mu gavumenti balina okukikkiriza nti si bo abasobola okukyeyalinga dialogue ng'eyo, nabo batuule ku sayide yaabwe, wakiri bateekeko nga omuntu ali neutral, nga banaddiini, naye nabo banaddiini nabo tebatukoledde bulungi, basirise nnyo ku nsonga z'okutulugunya abantu. Naye bayinza okufunayo abantu oba abantu abasobola okutuuza dialogue n'okuteekako objectives entono naye ezijja kutwanulookinga, si kukola ku nsonga zonna. Era oluusi nabo aba opposition oluusi sibategeera, wobagamba nti tuule tuteekeko ensonga za dialogue, oluusi baagala tuteekemu ensonga zonna, economy biki tuyinza kukola ku nsonga zonna mulundi gumu. Teekako eyo ensonga enkulu ey'okunoonya bulungi abakulembeze, ebirala abakulembeze abapya
bajja kubikolako. Ebyo byebikulu byendaba. Munsonyiwa Oluganda luzibu, tugende mu lulimi olulala. Thank you.